السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tuchagina maso n'ekitabo kyaffe ekyabuku Iqra era nga tuli ku muzingo ogwokusatu. Okubajjukizamu katono twasoma ekitabo kyaffe kya Saruna kiri kyemmanyi obulungi ekiso common mu Uganda wano netukimalako. Era oba okyagala scrolling wansi ojja kuba okifuna from 0 up to 100%. Netukwata volume esooka eya book Iqra netugikuba itale, tukwate eyokubiri tugikuba itale, tuli ku volume eyokusatu insha Allah tabaraka wa taala. Nayo inatira insha Allah tabaraka taala. Tuli kawefube wa kujjawo butamanya kusoma Quran eyekitiibwa biidhnillahi tabaraka wa taala. Bitandise okuwanvuwa nabagamba kino ekitabo kirimu ebigambo byonna ebiri mu Quran. So bwobanga bogayala tojja kuyiga. So ino okuteekamu amaanyi insha Allah tabaraka wa taala. Bitandise okuwanvuwa kyekituufu. Naam. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Tobukira etambula, just dayo gyatandikira okutambula. Okitegedde? Dayo emabega from lesson 1 ku book 1 ino book 3. Okitegedde? Scrolling wansi ojalaba bukimu kye weetaga biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam. Tulina qalu bala. Sigenda bikutula because nzinga nkutula buli kaseera kati sigenda bikutula. Kitegedde? Qalu bala fa idha rakibu la takhunu. Sigenda bikutula because nzenga nkutula from day 1 nzenga nkutula. Kati wano nkusuubira okubanga otambula wamu nange insha Allah tabaraka wa taala. Nkudiramu qalu bala fa idha rakibu la takhunu. Nkigatta la takhunu. Mstegede? Kanu lana abidin. Oba kanu lana abidina. Ngasikosiza sukuni mu kusembayo. Okitegedde? Kanu lana abidina. Oba nengamba nti kanu lana abidin. Okategedde? Tugenze. Amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Sabiru wa rabitu. Okitegedde? Hajaru wa jahadu. Hajaru wa jahadu. Oba mbikutulemu. Mbikutule kutule.
وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة لا ينزو كذب ولا مك okay nos that just listening mtu chite and you call it a what ade insha Allah tabaraka wa taala barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah